So much guys for tuning in to Cookie Promotions. Amanya nze Flora Show. Temwelabiro subscribinga, commentinga, sharinga nakadebera ngo katekako osobola ofuna all the stories zetuba tukuletedde munako ezenjawulo. Onako olwaleero tuli gaba ku mazzi. Gaba full figure ne palaso gye bayimba nti manya ngenda gaba ku mazzi. Onako olwaleero gye tuli tugenda batubabuulira ekituleese onako olwaleero naye nga ndina omukyala antudde okumpi ng'omulaba gaddewo tayagala manya agenda sooka atubuuzeeko ate tweyongere. How are you? I'm okay. How are you doing, dear? Bulamu bulungi webyo. Amanya bampita mukyala Priscilla Kamanzi. Yes, yemanyi. Priscilla Kamanzi. Sooka tubuulire ku bitonotono ebikwatako. Ebiera nga bw'okyogedde nti bitonotono ebinkwatako. Ndi mukyala Mtoro. I'm a Mtoro. My pet name is Akiki. I love being real. I love being real and I love real people. I love simple lives and I love being hardworking and empowering people. Priscilla wasomako? Nasoma mkwano. Yes. Manya abantu basoma nakoma mu pifo naye abaya. Kituufu era nga bw'okyo tusinya fo. Lwaki kino sigenda kuswala oba kutya kukyogera. Saali nnyo muntu ali gifted in books like education wise. Nze omu kwaba abaana be wali owulira nti mu kibiina yoyo mumuveeko tikyatamulaba okitegeera bwe ntyo bwe nnali. So P7 nagikolakolako bulungi. Yeah, I got a second grade. Nafuna 16 mu P7 and my parents were like, P7 nofuna 16? You know such parents. So ne bampushinga nayagalanga nnyo soma. Ne bampushinga senior 1, senior 1, 2, 3, 4 ninjimalako. Just like that. For bwe yadda ebibuuzo tebyali fine. Muzadde wange nangamba tosobola kukomaawo. Tuddemu. Nenziramu. Wenaddamu. Era nasikayo katono. Kubanga, yeah, let me just end at that. Wezuula otya nti kati munnange ebitabo kambite kanjiyeko ekirala? Me, basically, nali muntu kubanga ndi mto. My dad died at a very young age, nali P6. Yanjagalanga nnyo. Yali musician, ate ng'era addiringa nnyo ne ba musicians bangi, ba Geoffrey Rutaya, baani. Yayagalanga nnyo mbeere musician as well. Kati ebiseera ba Baby Gloria be baalingako. Ngangamba oba tukutwale nabo beere mbya Baby Gloria naye nga ebintu tebiri sebifiiringa nnyo eby'okuyimba. Ate yalina amabaala mangi, restaurants. Kati n'agamba ayagala mbeere business person. And me, basically, nayagalanga nnyo ekintu kye bayita business. I love business and I love money. Njagala ssente ate njagala nnyo kukola. So, kati wentuukawo mu P7 waliwo akasomero akaali awo, nali mbeera ne mami wange. Waliwo akasomero akaali awo akatonotono bakayita Mbuya Parents, twali tubeera Mbuya nga katuli kumpi. Nengenda P7 nengenda nembasaba mu vacation. Jukira mwe muvaayo mangu nga amasomero amalala gakyasoma. Nengenda nenjogera ne director ne mugamba ampe chance nfumbire ng'essomero. Nkola kapirao ya pirao nga mami angamba naye gwe oba oli kuki sente ozaagaza tinenganze nkyagala. I really love money. So nenkola natandika kubukiro bubiri ngendera nga abantu abaana bagula omukyere tuchaza wameka gwalinga gwa 10 akaveera naye nenkongezaamu nga nkutiramu akanyama kabo kamu n'akakyereko n'ogenda we nateekamu akanyama nengufuula 1500. Yeah, but at first it was at 1000. Kati ekintu ne kikula. I'm like, goodness, meaning I can nenyongera kilo 3, 5, 8, 10, 20, 30 bwom. Lwaki tewa hiringayo ku muntu? Waliwo anti twali tulina bamaid babiri ewaka. So they used to help me and nali siri muntu ayagala ate okuhiringa abantu bajje nga sibitala zirya wekka. Yeah. Kati okusoma ne kuggalawo. Ne bagenda mu bya Christmas bichi awo nenda nga bukimu kifudde kati awo nanga ate next year the following year nga ninogenda mu form 1 tunonye somero. I went to Obuggaga Girls. When natuuka awo nensoma naye ngera mu holiday wenkomawo I make sure that I have to do something. I do the budaddies ng'obwo nembu packaginga nembu distributing in different shops
and different its stores. Yeah. Nawe nabagambye nti tuligaba kati tutuse ku mulamwa Jenny's Restaurant esangibwa wano egaba wano nga ku mafuta ga Harrods ng'okkirira eri nga ku katale. Priscilla, tubuulire ku Jenny's Restaurant. Jenny's Restaurant yakatandikawo emyaka 15. We've so far spent 15 years at Jenny's. We basically do local food. Then aside tuyinawe walaba nabagala fast foods, chipsy, fish, chicken, chebyo michomo. Tuyinawo akafo kafakala akabikola basically on that, but ekyo tekiri ku restaurant. Yes, dear. Ogambye Jenny's yatandika 15 years back. Mwatandikira kuki? As I had said earlier, twatandikira kwako kapirao. We twava kwako, immediately twayingirirawo restaurant. Sente zivuddewa, waliwo agambye oba wa cameraman agambye wabba mugagga ki. Ekyo kinsesa I swear kubanga singa nabo Fera, bezola. No, I'm not under embezzlement. But kyensobola bagamba sirina gwe nakuula ngana amagezi just twatuula wansi ne tugateekawo ne tukiformulate nga ffe, but I didn't do anything. Bwoba nkuddaani gaba amagezi bwongo kuyiiya olwo mutandika mutya muzimba biki. olugendo terwali luzibu kuba sente zaaliwo tezaaliwo nti nyingi, but ko kaaliwo akatandikwa, so we didn't get any problem oba challenges mu ekyo mu ntandikwa. No. Restaurant gw'okolamu ngaani? I work as the manager. Yes. Mami. Kati tugambe nti okufumba pirawo ono gwe wafumba ng'okyali mu primary kyekyakuleetera okubanga ofuuka manager wa restaurant ya? Yes, basically kyera kubanze food is my passion. Kati era nakitunulamu nga ndaba nga mwenja okufunira neŋŋamba okay, so mawe kuba kuganya ebitabo biganya, I won't give up because at the end of the day it's my life. Sigenda kuddawo mbw ate banaye ebitabo koze ebitabo era bimala ne biggwa, you know. Abaana bangi basomye naye nga tebalina mirimu, naye nze ate kyenkubiriza abaana ngaabo buli wobeera ng'oli ku kitabo, don't only look up to books only. Tunuulirayo n'akantu akala, ne woba olina masters, ne woba olina zi degree ezo zibiki, ne woba oli ku campus baako n'akantu koolina aside. Era ojja kusanga ng'abaana abamu ali awo wava ku hostero waka okitegeera, naye ate osanga omwana omulala ali ku hostero semester weggwako alina akantu kakola oba asiika buchipsi oba buki, things like that. abamu baba bagamba egyo emirimu nze sobola gikola nasoma biki byewe bituwe. Emirimu nga kimukwano kusiika chips oba kukubo oba kutambuza daddies ebyo ensi abantu mwenna abandaba eyo gye muli bannange temunyoomanga mirimu. Buli mugagga yenayina gwolaba essaawa zino ayina gyenvuddewo etaali nnungi. It's too hard okusanga omuntu nga mugagga nga yagamba from day one okugyako abaana betuzadde kati, naye kizibu nnyo okusanga omwana avaayo n'agamba nti kati nze simanya biki ndi myaka 3, 4, 5 nkulidde mu bulamu obuli smooth. Era balina sobola otandika ne ka chips ko ku kikalaayi wali ku stage, mpola n'olinnya n'odda mu kiosk, mpola n'olinnya, kitegeera. Kyanjawulo ki ekiri mu Jenny's Restaurant? Kyanjawulo kyebyenjawulo bingi era nga natandise obyogerako ndowooza tusula irako ebitono ekinzija ewaffe eri gyensula. Okay, ebyenjawulo ngenda kumenyezaako ebimu. Emmere yaffe ewooma bambi, ewooma ate n'abagifumba bakikola with passion and love, kitegeera
tetukwatagana wamu tukolagana, you know, we work together, we work as a team. Tufumba bulungi, gwe kyomanyi kye bayita loko kisange wano. Local food wano weeri clear. Ebeeyi akabeeyi kalungi kakayamba owa taxi asobola okujja n'aliira wano, awa boda aliirawo wano, avuga ekigaali asobola. So sisobola bimenya byonna nembimala naye nga byo birungi ate at a cheap price. Yes. Ati ffe basire Queen otukoledde ekifo abatayagala tambula kujja eno. Kati mwenga mwe basire Queen tulinawo akantu ke tukola aka delivery, so you can order for what you want. Namba njazibawaawo maaso okuba netukuletera ekintu kyo towana nakubibwa musana gwaki bannaaye. Ffe ebintu twabigonzaamu, either akamotoka ke kajja gwe oba owulira nga akaboda kakuswaza, kamotoka kasobola okujja. Soko tulagire restaurant weeri obulungi. Restaurant ntandikirewa aviiridde mu town. Bw'oba oli mu town olinya taxi ezikutwala Gaba taxi wezikyukira. Ekyo ekikubo totuuka eri gye zikyukira ddala kuba tojja kugenda mu Gaba beach. Kati ffe tuli next to Harriet petrol station, era otuuka oteri atagimanyi ne bw'otandikira eri bagimanyi. Kati omanyi ogambye ebintu abaana abawala bye balina okukola, ne waliyo ye omwana omuwala nga yafumbirwa. Oli mufumbo? Siri mufumbo. Waliyo omwana omuwala nga yafumbirwa naye ng'omwami we yamugaana okukola. Magezi ki g'oyinza? Omwana omuwala. Omwana omuwala ng'oli eyo nga bbaawe yagaana okukola, don't hesitate. Obuto tebulina kye bukola. Osanga akaana nga ka myaka 5 naye nga katunda amagi ng'atambula from Gaba to town, you know. So omuntu yenna omwana omuwala yenna ali eyo ne waba mukyala, kuba n'abakyala abamu gye muli nga bbaawo akugaana okukola. What you do, don't hesitate, sit down. Gwenga gwe omanye kuba leero omwami waali enkya taliiwo. Singa tekyali bwe kityo, singa abamu ku ffe, nze daddy wange yali mugagga nnyo ng'alina ssente, but he died and I can't even see anything kye yalekawo ate nga byaliwo, you know. So togenda kubeerawo mbubba wange yagaana okukola kati nze kantuule. Olina okuba n'amagezi agayiiya agatoola naawe n'okola ekintu kyo okitegeera. Oba osobola otuula wansi n'ogamba kati omwami sente z'akamezi abandekerawo omutwalo, no make sure nti nkozesako nga 7 kali nenkatereka ngenda siika maybe bupan ka savings kako n'otandikawo ekintu ng'ekya pan, things like that. Yeah, okola magezi. N'abamu basiika muwogo naye nga ewaka weewo ng'asiika muwogo. Tolina kwekwasa, temwekwasa basajja. Omusajja tagaana kukola, okitegeera. Wagaana okukola sigale waka gomulage nti era okyasobola okukola. Sisuubira nti ajja kukwata emiwogo gyagisuula emwala. Soko tuwe ku namba ya delivery. Namba ya delivery ngenda kusooka ne Airtel eri 0752 700 860. Kanjiddemu 0752 700 860. Then MTN eri 0770 558453. 0770 558453. Inayo obugambo obutalekeka buwandyagadde tu. Obugambo bwo bungi naye kisinziira ku ki? Ku restaurant. For restaurant yaffe weetuli obbasavinga. Yeah, that's all I can say. We have tulina customer care ennungi bw'ojja Uzenze nange eki. Mubuuza oyo bw'ojja kati ye kyaliko ye yakimanyi tasobola kibannyonnyola, but when you come we really do our best to make you feel at home, to make you feel comfortable, to make you happy, you know. Yeah, customer wajja tumutwala ng'omuntu waffe. Yeah, we are so very, very cooperative and we give customer care. Emmere eno eri mwe mufunyeemu kati mwene? Tufunyeemu ebintu bingi kuba kati nga wenkugambye creams gye ziri, bizigo gye biri, jewelry gye biri, engoye, restaurant. Yes. Why this location? We made this location cause muno tulinamu ebintu bingi nnyo ebyenjawulo. Tukulidde wano, nze banzalidde wano mu Gaba, so it was much more easier for us.
kuba wetumanyidde omuntu anakuyaga wali oyo tumumanyi. Nga tuvudde ku restaurant olinayo ebirala byewandyagadde otuga? Nga byange, yes darling. Tulinayo bu cream aba black beauty abali eyo ng'oyagala kuba nganzi akaziga ako gye kali. Nina foundation gye ngenda otandikawo. It's an organization actually, not a foundation, sorry. Yeah, aba abaana bonna abavubuka abaagala oba empowering nga you know you want to oyina akantu keeyo nga tolina waka. Omanyi tulina abaana eyo sweetheart nga muyimbi nga yagala nnyo okuyimba ng'era ne bwala bagamba oh my goodness njagala oyimba biki naye nga tamanyi watandikira tamanyi gwasanga. So organization egenda yambako abavubuka oba empowering abo. Ndi muyimbi njagala okusamba omupiira ame netballer footballer njagala kuba muzanyi simaya wa katemba ebyo byonna. It's going to be called Cayenne organization. Cayenne in full, it's Kabira Youth Empowerment Network. So kye tugenda okukola creams tuzirina tugenda kukola obuviiri buno obwa natural hair obwo nabwo tubulina. Tuyina engoye a boutique buli kagoye oba oli musajja oba oli buli kimu kwagamba bingi mukwano. I'll spend what's much of your time. Buli kimu okisootinze emmere kwambala kwesiiga buli kimu nze nagamba I'm not going to just okukola kintu kimu kyokka. Mmere byakunywa mikolo ngoye kwambala nviiri makeup everything buli kimu ne jewelry actually buli kimu kyoyagala ffe tukikolako birungi biri original ate ku beeyi entono ddala. Yes. Oyabadde mukyala Priscilla wano ku Jenny's Restaurant esangibwa wano Eggaba kati mwabe Munyonyo Muyenga Kansanga Nsambya Town Kawuku mwena mujje wano Eggaba okumpi n'amafuta ga Hared mubere nga mwerira ku local food nga wajogedde emmere ewooma nnyo. Customer care kyekyo SOP zone za COVID-19 tuzo observinga wano ku Jenny's Restaurant. Temwerabira subscribinga no commentinga buli kimu kyonna mbere nga mukikola. Amanya nze Flora Show mbere bulungi mweraba.